Mbaniriza mwe bali kwekumira ku Kakos Facts 256. President Yoweri Kaguta Museven yasobodde okusisinkana abamu ku b'eŋŋanda zaabo abafiira mu kulumbagana oba mu bulumbaganyo obwaliwo e Masaka nga batema abantu kukozesa ebijjambiya. Naye nageze ne ntunuulira omuwendo ŋŋanda bange omutono naye lisiti tebaginoonyerezaako bulungi ng'abantu bazze ng'abatonotono okusinziira ku muwendo gw'abantu abatemebwa ebijjambiya. Tewaaveeyo abalala ne bagamba nti munnaye ffe twasigalidde ani yasunsudde lisiti eno. Bukadde 10 nalabye bebi omuto nga bamukwasiza obukadde 10 neŋamba yabadde ne maama we ndowooza naye bebi ndowooza taata gwe baatema naye yinza okulaba bebi yakutte ekibaasa leero omukulu nga yakyusiza mu nkola mulundi guli yatumanga bakusaasira n'atwala amabugo naye ku luno omukulu yabagaye mubandeetere mubandeetere kati oba pulezidenti akyesiga baatuma abantu kirabika sente bazitolerangako eyo mu kkubo olwatuusa busamambiro kati awo pulezidenti zibooti obwobanga okola bw'ogamba nti njagala kusima bowa oba kukola kiki funayo olunaku oyiteyo olabe oba ddala amazzi ago gakolebwa bw'oba pulezidenti oyagala ekintu kikolebwe bintu kati tandika obyekolera naye maama pulezidenti byonna tasobola bikola atandise oteesiga bantu baatuma sente bazisobolako baweza kikibaka nafuka kikibaka nze nakutoosezza nze nakutadde ku lukalala mpaako 10 koyekaze egabire kati ate obuzibu nobusobola okujja seba ate obubbi ne bujja nti abantu abaali mu state house nga banonye sente ez'omabuga okubakubagiza ate bazibabbyeko era nabo babatemye munono mu Buganda wano okukubagiza omuntu n'amabugo kyannono n'ab'ebyobufuzi abalala baavuddeyo ne bagamba buli muntu anaafiirwa owuwe nga bamuwa buwi sente ng'asirika obulamu bugulwa eyo sijja gendayo leka nze wamma neeyongereyo mwebale kubanga mutuwuliriza n'okutugoberera ku Kakos Facts 256. Giweze, Emyaka, esatu, bukyanga, bazigu, Muhammad Kirumira. Omusajja ono yaliko kodipisi w'ebuyende bambi yali alina omukolo gwavaako abazigu ne bamulumba ne bamutuusaako obulabe amasasi agamujja mu bodde. Muhammad Kirumira emyaka 3 wetwogerera nga yeebakidde eringi kale nno byonna ebyaliwo byali bitulaga nti okunoonyereza kujja kuba kwa sipiidi olw'ensonga nti pulezidenti Yoweri Kaguta Museven yasitukira mbo mu nnambiro n'agenderawo e Bulenga okulaba embeera nga bwe yali. Masasi gaavuga sajja yafa bwe bamu ku bantu abaali boogera nga tebatiitirira naye era mu kufa kwe ndowooza yali afudde ategedde kubanga yayogeranga ng'agamba nti nze okufa kwange kutuukiridde era kutuuse era n'alagira n'abantu waabwe baali balina omuziika. Kale n'emyaka 3 giweze bukyanga bamasasi kibi nnyo kibi ddala baali ku pikipiki ng'era bwe batera okukikola onoonyereza kwagenda mu maaso be bakwata baabakwata babyakirawa nze naawe naye ng'ono yaziikibwa sayidi zawali eri nakiziba empambire ku luguudo olw'e Masaka. Kale nno njagadde okikuwanga ekyafaayo naawe okitegeere. Myaka 3 omubiri gwa akulira aba orthodox tugusuubira okuba nga gutuusibwa olunaku olw'enkya mu ggwanga Uganda be bamu ku basajja nabo naye abadde tasirikira kigambo alwanirira omuntu wa wansi n'eddembe ly'obwo. Metropolitan Yona Lwanga agenda kubanga omubiri gwe gutuusibwa olunaku olw'enkya tujja kuba tubawo ebibadde mu kuziika n'ebirala ebiringa ebyo. Mukama kume mweraba.